Gwe bakuba oluyi. Ate naye oli waliwo n'abadde trending eyakola ki? Si oyo w'oluyi. Bombi babiri. Omuntu afuna speaker ow'omutima omulungi. Ow'enkuba n'ow'oluyi. Yagambye let them come here. Ngane mama amongo olina omutima omulungi. Kyetaagisa kumala kufuna bizibu. Leka wemba mpisaawo ebyangu atusobola kugattamu oba tusagattamu bitambulira mu ttooke lyange ng'obireka nze nga ndyebusiza. Ettooke eryo siriyinaako. Ebyo byonfitina. Gutwanga mpumbawumba ttooke. Nyiga. Kakati munnange. Teriyitamu mu ndagala. Oba nyigidde mu kaveera. Oba nenyigira mu lumonde. Lumonde mugyeko ne muwooma. Anne bwe liboobera nga liri mu lumonde teribooma. Nyiga ttooke eryo ddiya. Munnange speaker Anita Amongo nalo. Bannange abaana baweza omwaka. Tulekaawo kakati no munnange yagambye bajje wano ku Palamenti. Basavingireko ku mbuga enkulu eya Palamenti y'eggwanga. Era ne tugamba nti munnange nerakuba munnange olaba abasirikale bano byonna tujja kubyogera. Naye beetaaga okuzzibwamu amaanyi. Ago ge mazima. Osanga ono bw'akola kino n'ayitamu kiyinza bonna tebajja kugenda kukola ku Parliament. No, maybe it might be a reminder nti maybe beetaaga okwongeza kasaala. They do extra things. Kati omusajja ono bannenge tujjamuwe enkubakwata. Oyo birala jamu oyo talina nno nnyo makulu nno munnange gw'atannagula mu mmotoka nonta nti bw'olibeerako n'omuntu mu ambulance. Bakubina ebyokudduka ku mulimu. Nonta ati lunga otudde mu taxi ng'omusajja akusuubiza omulimu agamba nina eddakiika 3 nga totuuka. Ontegedde bulungi. So kakati tulina okusigala nga twempawalinga abantu bano kyova nze omusirikale buli wannyimiriza mba wansi we. Tetulina kudda waggulu wadde tuyinza obba tubasinga. Tubaleke babeere b'amaanyi ku kkubo gye baakola ki. So nze ndowooza this is a way of motivating them, but Parliament tusaba muddemu mujjukize gavumenti ku nsonga y'omusala n'enkola yaabwe. Because kyetusinga okwagala, yes, this is a beautiful gesture. Naye tukole bonna ekibayamba. Because wonna temugenda bayita ku Parliament. Oba ontegeera. Tukole bonna ekibayamba kibaganyule omulimu gubeerenga gweyagaza. Because era waliwo n'abakoze ebyannoggano nga kamera tezaabalaba. So bonna tukole ekibagasa. Batwe ku sound. He did his job and he deserves to be brought to work here now, so that he can rest. So I am police should transfer that police officer to Parliament. Right Honorable Speaker, I wish to thank you for the offer you have made. We undertake to communicate that offer to the Ministry of Internal Affairs to ensure that the police officer, the traffic man who was assaulted, is transferred to work under the parliamentary police. Honorable members, both of them. The speaker, okay, both of them. The speaker has ruled. Both of them. In the first case was one, but now she has said both. Both. So our duty is to extract and communicate the guidance and directive and commitment of the Right Honorable Speaker. To firstly appreciate that police officer called Abdallah to see me. I've seen him on those roads, Bukoto, Ntinda, Chisasi, for about 4 years now. Very passionate about the work that he does. I remember about 2 years ago, I stopped just to say thank you to him. And he was shocked. He told me, hey, you man, you belong to the opposition. How is it that you're appreciating a police officer? I told him I like to give credit where it's due. So he's a very passionate man. I'm sure like several other police officers. So I want to salute him and his... Bane ngovudde ku basirikale n'oba amaze okutuuka gye balaga. Twabaddeyo ne by election. What? Nganda by'abazungu mu Parliament. So tuza ko Parliament abadde honorable Senyonyi. Soko jeyo no. Senyonyi kwa mkyalo esiyo singa badde simanyi mkyalo ina aligambi honorable bajja naye. Twale tusaba beeru.
n'omuntu naye otokola bintu ebyo wano mutuwe kubeera tuve wano tulina bye twagala okukola oyo yowawujjo oyo yona lebani yeetaaga okujjako muzuka n'ensonga mutuwe tumulabe waliwo naye bose ennyonyi wayogeredda mbaleeta muzuka gwe kati producer wazuka n'ensonga at this moment kwoyo ana abali munda balina effutu okisanga mutima mubi naye nga kati kyonna ekirala kyenjagala buuza si katooke eryo tukkirize nti wadde olinyiga ne liyitamu kati ku palamenti abagenda bagenda wummula speaker yagala come and rest here waliwo emirimu mitono singa okwawukanako ku giri eno however parliament just a reminder naffe abalamu tuteesezeeko ku nsonga yaabwe kati for example omusajja oyo kyakola kirungi naye balina ebikooti byabwe naye bimala oba ontegeera it is very important alina peya z'engatto mmeka kati waliwo ow'enkuba naye waliwo n'akasana we kaaka nze nayimirira buyimirizi nzekka mu k'obuntu nenkwata ne muofisa nywayo ku mazzi ne muwa ekitwalo ntegedde bulungi wakati engatto engayo yakuba mwe yagendamu amazzi weewunya anti eba yeetaaga kuyita bazzuli bagikuba olupiira kati alina peya mmeka ebyo akasaala ensula bye tuba twogerako wano naye nga kale twatusuubire timulaba ekinene ekisingawo nga ffe kyetwala emboozi za haji ne hajati agizuula ne haji ali mu kkomera ku nsonga z'okukwata omwana bisazongera kukola bwe ziti zisajjuka zikola bwe ziti naye